Bwe twogera kati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atabukidde abo bonna abajja mu misinde gy'Obwakabaka nga bazze n'ebintu nga emmundu, n'agamba gino misinde gy'Abaganda gy'abantu abo ababa bagala Obwakabaka bwabwe, so gwe bujja n'emmundu oba olaze ekifaananyi kirala. Naddala abo abakungu ababa bavudde mu gavumenti abo batera okujja n'emmundu mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza babadde asinziira okugamba olunaku olwaleero. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 era nga olunaku olwaleero lunaku lwa ssanyu. Ssaabasajja Kabaka asiimye n'abaawo ennyonnyonnyo ku misinde gye egy'amazaalibwa ag'emyaka 7 era nga mu mazaalibwa gano Ssaabasajja Kabaka tuli ku mulamu ogw'okulaba nga tulwanyisa siriimu mu ggwanga era tusuubira nti akawuka ka mukenenya gye bunaagirira bati kajja kuba tumaze okakuba oluku ku mutwe. N'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga naye abadde obulungi era nga ensonga zitambula ddala bulungi nga bwe zirina otambula. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe tukola ekyo ekituufu kye tulina okukola ku lw'eggwanga lino era twongera obbategeeza nti buli kimu ekikolebwa abo abantu abeenonyeza ebyabwe bakikola nga bo ne bannayuganda bamanyi kye baagala. Era twongera okusaba buli omu akwatagana naffe kutambula naffe nga bwe tutambuza ensonga. Twongera obajjukiza baganda baffe nti ffe chance gye tulina nga bannayuganda kwataganira wamu, chance gye tulina nga Abaganda kwejjumbira bino ebintu ne tulaga abo abalowooza nti tulina maanyi ne tubalaga nti tulina amaanyi. Ne tubalemesa okukola plan zaabwe ze balina embi ze baagala otukolako. Tulina kukolaganira wamu, tulina kulwanaganira wamu, tulina okufuba okulaba nga tutereeza eggwanga era tusuubira nti Uganda yaffe ejja kuba ey'enjawulo era tunaba nga ebintu tubikwataganyiza wamu era ensonga tuzitwalira ddala nga bwe zirina okutambula. Tuli mu lubiri emmengo wa Ssaabasajja Kabaka era ng'abantu bagidde ddala mu bungi bwe bati. Nyini nsayeno asiime atuuke mu lubiri
Zambia, 21 kilometers. Tuli mu Lubiri Emmengo olwa Ssaabasajja olwaleero lwe lunaku mulindwa olw'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'omulundi ogw'e12 okusinziira ku bateesiteesi abaddusi basuubirwa okuba emitwalo 12 abaddusi basuubirwa okuba emitwalo 12 ate tugenda kudduka ku mitendera gya mirundi 3 omutendera ogwa kilometers 5 omutendera ogwa kilometers 10 ate n'omutendera ogwa kilometers 21 okusinziira ku mbeera y'obudde ekyali nnungi nnyo ekyali nnungi nnyo essaawa zino ziri 12:46 okusinziira ku mbeera y'obudde ekyali nnungi nnyo era nga zinawerera ssaawa emu bweti ssaawa emu ey'okumakya Ssaabasajja tusuubira nti anaaba atuuse mu Lubiri wano asobola ate okusimbula abaddusi abatabye mu misinde gino. Bantu bakyali mu babugumamu bakolamu kaduyira kanaabasobozesa ate okwetaba obulungi mu misinde gino nga tebakooye nnyo. Omyuka asooka owa Katikkiro era ssentebe w'enteekateeka z'emisinde Oweekitiibwa Alhaji Profesa Twaha Kawase Kigongo. Twagala okwaniriza omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule. Twagala okwaniriza Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika. Twagala okwaniriza Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyobuwangwa n'ennono embiri n'ebyokwerinda Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala. Twagala okwaniriza Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyobulimi obulunzi n'obwegassi Oweekitiibwa Haji Amisi Kakomo Terimba. Twagala okwaniriza Minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire okunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke. Twagala okwaniriza Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'enkulaakulana y'abantu omuli ebyobulamu ebyenjigiriza ne ofisiya n'abagereka Oweekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko. Twagala okwaniriza Minister from Central Government Minisita w'abavubuka Honorable Balaam Balagale. Twagala okwaniriza omulongi wa Kampala Lord Mayor Ssalongo Elias Lukwago. Twagala okwaniriza Honorable Patrick Nsamba. Twagala okwaniriza Honorable Patrick Sekitoleko. Twagala okwaniriza Pastor Bujingo Atuuse. Twagala okwaniriza Honorable Muwanga Kivumbi. Twagala okwaniriza omubaka omugole omulonde Honorable Nalukoola. Emisinde kirimu ebbugumu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'omulundi ogwa 12 tudduka lwa byabulamu
twekebeze tulwanyise obulwadde bwa mukenenya 2 nga tubugomye wano mu Buganda. Tulina abagenda okudduka luusi ziri 3. Luutu esooka aba kilomita 5 bwe tusimbuka wano tufuluma mu Wakaaki wa Lubiri ne tugenda Kawakanjagala ne tuyita mu Nantawetwa ne tutuuka okuzaake road Kisingiri ne tugenda ku Sanyu Babies Home aba kilomita 5. Awo tugenda ku Bakuli, ntaala za Bakuli traffic lights. Awo ne tugenda Gaddafi Mosque ne twambuka kwa Gaddafi Mosque, Fort Lugard, Old Kampala, Namirembe Road ne tukomawo wano nga tuyise ku Pride Theatre Mwanga 2 ne tuyita mu Kisenyi awo Lubiri Ring Road, Lubiri High School ne tukomawo wano. Ezo ze kilomita 5. Kilomita 10 tugenda nga bwenjogedde bw'otuuka ku Sanyu Babies Home okwata Namirembe Cathedral n'ogenda Balituma n'akulabye Kasubi. Bw'otuuka e Kasubi n'ogenda e Makerere West Gate n'odda ku bitaala eby'oku Full Gospel Makerere College School. Bw'otuuka ku Hamu awo n'okwata Gaddafi paka bw'otuuka Old Kampala ku muzikiti n'okwata Old Kampala Namirembe Road paka ku Mwanga 2 Pride Theatre Kisenyi era Lubiri High School ne tukomawo wano. Ezo kilomita 10. Kilomita 21 muliwa 21 kilometers. Where are we? Are you there? 21 kilometers. Tutambulanga bwe tutambudde naye bwe tutuuka wali ku Hamu kati fate tugenda Buterevu ewandegeya ku bitaala. Ewandegeya ku bitaala bwe tuuka ewandegeya ku bitaala tutambula paka ku Yusuf Lule Acacia ne tugenda Kiran Road Police Upper Kololo Acacia Avenue Yusuf Lule Kafur Road Chadondo Lumumba Avenue Bobo Road Nachibugo bwetutyo Gaddafi Old Kampala ne tukomawo Namirembe Mwanga 2 opposite Pride Theatre paka wano mu Lubiri 21 kilometers. Tuduke tutandike tulina Ssaabasajja Kabaka tusimbule tuduke emisinde gy'amazaalibwa ge ag'emyaka ensaavu. Emyaka ensaavu egy'ekitiibwa ebyo n'olukuba lusaaga kino mikisa gya myaka nsanvu 70 years egya baffe Ssaabasajja Kabaka Lukoma Nantawetwa Cuucu. Mwebale nnyo, mwebale ddala okujja okuwagira emisinde gya Kabaka.
Thank you very much.
Hello. Boss.